This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. It is always pertinent of no muntu amanyo jagiwinga biringa ebyangu naye nga yakukubye kukuba ate abantu abasinga bantu banji nga bayire mulemi ne bajje guli omusango ne client oba accused ya losing morale kiringa kubye ttaka ebiseera ebisinga nze ndabye ba clients banji temporary injection weruma ku ttaka aluzinga morale naye nga nsobola okunyonyola ne nkukakasa nti eno temporary injection baganye kubeera ku ttaka ownership of ettaka tugende tuliwozi kuba bino biba ebyo mbiwumuza nenga nga tuli agiwinga ki fraud jangu naye abasinga gamba koti erabika yalidde bikipi obitegera batandika ebyo ebibozi by'okumpi ebyo niye mwenyine yemalamu amaanyi kati oli omwe mugenda mu beire musinze natango tumiranga kansa atategerera ko ddala kanso mubbi kanso yalidde nenga nze kati labayo sekasuku ngenda kugamba leta y'ekyalo batuke ku kyalo kyo kyeyamani akwegala kati nze nkwe kyeyamani we waffe mu mateeka sikirizibwa kweyimirira bakugambe kasukuleta abakweyimirira ojje ne Shalom oba n'omukozi wa TVM tubatunulye tubagambe mukulike eyo Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3.
enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazungu tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yechembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yet another edition of Kasuku Live. Yes. You must be watching this on a Tuesday. Olia izokungane Kasuku. Esati yeyo. Yeah, we are shooting a lot of content just to make sure you enjoy yourselves. So kadia umina kungamba buga inti Kasuku, big up on yourself. Yes. But yeah, you'll be watching this on a Tuesday. And njagala kubebaza mwena abalaba Kanso na Mutebi. The numbers are really good. The feedback is good. Twetagayo ko ebintu nga bino once in a while. Mukama wange tuwe kugundi yevuddewo tujeetaaga tweyanza nnyo tweyanzeke. Kanso na Mutebi tukwaniriza ku Kasuku Live. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ekisibo kiri kitya? Alhamdulillah. Naye gwe emimwa tegikala. Oba wabimanyira. Naye ennaku kati ziweddeyo musigaza ennaku nga mmeka 5 4 okubeera nga ekisibo mukimalako. Abasiraamu abali banaye mwebale kusiiba. Abatasiibye buli omu y'anaamanya ky'anannyonnyola omutonzi we. Obwavu bwe bukuluma togamba nti banaye bwavu nga bunnuma. Ennaku ziri 3 zokka mu mwaka mulamba. Ninako kyemugoberera nti n'abakatuliki basiiba n'abasiraamu tuli mu kisiibo. Abali emmere ez'abakatuliki kisiba ennaku 4 anti ffe ekyaffe si kya butalya. Dry fasting eba yaddi. Abakatuliki sibamanyiko dry fasting ge mazima. I don't know Catholics and dry fasting, but maybe they dry fast. But nze nkuze tukano mchiwulira mbalokole mbakatu ikisiwulirayo dry fasting. Nefe kati papa yatugamba tubeere nnyo ku good deeds. I think that's the way to go. Bino ebisigadde twemenyera nnyo bwereere era nti kasito love one another, the greatest commandment. To make the world a better place. Nekumateke 10 obulayo ameka. Zamateeke 10 nkyagaliko. Tomenyangako. Namenyako naye sinnaba gatuuka woogambira nti kati gatiisa. Katonda akunyweze. Okitegeera. Kubanza ondabikira like obulayo limu. Eryalo eryatottanga. Ngasigadde wagayita mu. Ngamalala ngenze ngakwata. Gonna aliwo amendments. Nedda. Mukyalimu amateeka mangi ge sitannabakwatako wadde n'erimu. Nyweza. But with the age, omalirizo gatuuseeko. Naye kirungi omutonzi waffe gwe tusinza. Wakisa. Era tusonyiwa. Ebibeera bitusobyeko netusigala nga obulamu tubutambuza. Kati olunaku olwaleero Kanso tugenda kwogera ku ki?
twogere ku bail. Bail okweyimirirwa. It's been a very contentious issue. Yes. Juzi president yagamba nga he does not feel it is okay to give people bail. Waliwo misconceptions nyingi nnyo ku bail. Kakati tutandike na kitwanke na definition ya bail. Yes. Bail is simply a temporary release. A temporary release pending trial. Omuntu nga bamaze okukwata n'oteekebwa mu mbuga z'amateeka tegeeza kooti osobola okutuuka ku kukkaanya wakati wo ne kooti ne prosecutor n'owoza ng'ovaawa wabweru. Misconception yesinga okuba mu bail wano mu ggwanga. Let people think bail is a right. Bail is not a right. And bagamba everyone is entitled to bail. No, you are not. You are entitled to make an application for bail. When you make an application kubanga kusaba nze when kutega ekibatu osobola okizingako n'ongamba kijeewo banooteekamu. Kati you have a right to apply for bail. Kakati it is at the discretion of court to think whether you are a fit person to be granted bail or not. Ekyo kyekiba kisooka okuvaawo. Era abantu abasinga basange nogamba it is my right, it's my right. It's not your right. Right yo tekuweebwa oba nayo. Okitegedde? Kati awo tuvuddewo. Misconception endala ebeerawo ku bail abantu gye basinga okuba nayo nga ndabye nnyingi nnyo. Balowooza nti olw'okuba otaddeyo bail, you've made the bail application, it is now mandatory balina ogimpa. Okitegera? Waliwo kye bayita considerations. Court will weigh. Mu court zino eza wansi ntegeeza magistrate courts. You can make an application orally. N'oyimirira ng'oli mu dock n'ogamba w'ekitiibwa omulamuzi nze Namutebi Sumaiya mbadde nsaba okweyimirirwa ku musango guno ne guno. Abashuritizi bange be bano. Gwe mwennyini. Only kati wobanga olina people kati fe balawyer tukuyambako ku preparinga. Nti wotuukayo saba bwoti ne bwoti naye bamukakkamu. Whereas wobeera mu high court, court of appeal, supreme court, it is mandatory. You must move by written application. Tukozesa notice of motion nga kuliko affidavit. Mu high court teriyo byakuyimirira n'oyogera. We deal with papers. Ebyo bibiri. Akalala abantu bakoleramu ensobyera ku bail. Waliwo mu kooti eya wansi ng'omusango gulira kooti eya wansi ne high court. Waliwo kye bayita mandatory bail. Singa omuntu aba amaze ennaku 6 ku remand ng'omusango gwe teguwulirwa kuba gyebiri ne bakukwata n'obakuteeka ne bakusimbula n'ogenda ekitalya n'obeerayo ogenda okubala lunaku lumu ng'oyingidde ennaku mmeka 6 bwe bakuzza mu kooti they and then yimirira otegeeza omulamuzi nti mmaze ennaku 6 mu nkomyo nga sireetebwa kukola ki kwewozaako nga nyimirira mu kawaayiro aka constitutional bail guidelines insaba mandatory ki bail. Ekyo wabwelaze emisango gajiwuliriza kooti ensukulumu yokka gye tuyita high court okole woba okoze ennaku 18 180 days nawe ina mandatory ki bail awo okawo ina mandatory n'onyonyola bulungi kooti nti maze ennaku 6 okitegera nga olaba nti ku police tulina kubeerayo 48 hours tibwe zisukka tukyusaamu ne wemba nsaba bondi awo mba sikyayogera na musirikale kati tuba tugenzeko mu buwaayiro. Kati nekino webo osibye omuntu wange ennaku 6 wenzije wa magistrate mba okitegera mvimbamu kuba emikisa giba ku 10 mba nina 9 mwezi nzirayo naye. Kakati ebyo bibiri bivuddewo. Then bail yesigamizibwawa bweva bail ebigifuga bibiri. Ekisooka constitution y'eggwanga Uganda 1995 as amended. Mukawaayiro 28 kalimu ekigamba nti presumption of innocence until proven guilty. Omuntu yenna anaatwalibwanga nti talina musango mpaka nga gumusinze obanga ye mwennyini akkiriza nti gukoze eki gunsinze. Kati presumption of innocence eyo mukawaayiro 28 ako abantu abasinga bail wejjira nti wemba tegunsinga kati nkola ki mukomera. Kuba ekyo kyemadde njagala okubuuza, it's a question I've always wanted to ask.
I don't know if it happens in other countries, but mu Uganda bakukwata ne bakuteeka ku police n'osulawo ennaku ng'oba 2 plus, you know how our system works, ne bakutwala mu kooti ne bagamba bakyanoonyereza, okitegeera, banoonyereza already bakwata, already oli mu kooti, oli mu kkomera, oba okitegeera kyeggamba. Kati awo bwe mbadde njagala okukubuuza, kati awo mu kiseera nga bakuleese mu kooti olina eddembe okusaba beyiro ku stage yonna ebbanga lyoba ng'oli mu maaso g'omulamuzi. Bwe kasaba kuyimirizaawo sukuma tokuuma bingi, bwe kasa bagamba yogera woba tolina ki kanso then ekisookera ddala mugambe nga bwe bakyanoonyereza bakole ki, mbadde nsaba kukola ki, kweyimirirwa. Kakati ebiseera ebisinga waliwo kye tuyita abusing the process. Bail has been abused by several people. One, court has abused bail itself. Prosecutors have abused bail themselves. Accused persons have abused bail beyond repair. Chovola banti kati bali a bit tight. Nti bail kati nzibu ya kujjayo ebyo byokusagasaga biri twali tusagamu because of this abuse kati bali tight. Nti akugana nulabanga akuganyirwa nsonga. Ensonga ensooka wali ekyo kyombuuzizza nti wano nga munoonyereza bino bye biyinza okulemesa obutakuwa bail. Koti nebyesimbako. Ekisooka singa obeera mu musango nga gulimu public interest. Singa obeera mu musango nga mulimu element eya public safety. Nkuzaayo genda kuŋŋamba musango ki? Ojjukira omusango gwa Muhammad Segirinya ogw'ebijambiya. Nga tukijjeemu feelings ne political aspirations zange ng'omuntu. Oba affiliation kyendiko njagala okutunuulire nti omusango gwali gwa kutema abantu. These people they were accused whether you like it or not. Nga webabata the assumption is they may go back oba abantu ne babakolako ekikyamu. Kakati gwele mani wobeera okuba owagira ekyo yizo obutakitunuulira. Ne mulimu emisango ng'omulamuzi agenda kukutawe papa bakuttirewo. Mob justice kitegeeza omulamuzi yayinza kikola in your interest. Yes, nga bolaba nti Kasuku tutudde wano naye omusirikale asobola okujja nakukwata in the interest of my own interest. Ne bagamba Kasuku ku ntambula gy'obadde otambulamu there is threat to your life. For now police egenda kukuuma. Ne bagamba byonna by'oyinako kwatako by'osobola tuula tugenda kuterekamu. Tusooke tuzuula akwagala up to what level. Ne wabanga ogenda self harming ne tukizuula ba mukyalawo nakuba esimu naga nange ennaku zino omuntu oyo ebintu by'okwetta dakiika 2 kati police esooka negamba for public kululwe before he endangers himself tumutereke. Era basobola okuteeka mu kafo ne bakusiba emikono ne bakutuuza kati ne banoonya bakansala ne batandika okubuulirira ne bagamba kati munnange ffenna tulina ups and downs bikibwe bityo kati koti esobola okwasesinga embeera ne bagamba kino ekintu bwe kifuluma ekiri wabweru kwajjukira abalamuzi batuula naffe they are always aware. Ne bagamba singa tutannamutebi ono kunjasa amajja yasama bagenda mutta bayinza omutta nga it is not fair. Okitegeera tekisaanidde namutebibeeraawo. So era ntera okugamba abantu era nkiddamu mu mateeka agafuga eggwanga waliwo ekiseera ekituuka nga your rights become secondary. For example, ojjukira mu COVID-19 bino freedom of speech simanyi liberty byonna byatugibwako. Freedom of movement and association byatugibwako ffenna ne tukkiriza. Lwaki COVID-19 it was a health thing. Okitegeera nga tutyanga bagamba Kasuku tofulumya information okuleka ngukkiriziddwa. Osobola okusasamaza abantu n'oletawo obuzibu. Expression ne bagikutuliraawo. Public safety ne bagamba mubeere wammwe. Tugwoba oli mulwadde to. Okitegeera all your rights became secondary n'osigaza eki right to life. Era mulimu be bakimanga ewaabwe nga tayagala naye nga kyalo kikozeko olugambo mpaka mu tenti. Okitegeera ne bakutwala for quarantine nga yampaka n'entebe yo byaliyo if you remember. So that and much ebyo byonna kuba biseera ebisinga abantu beesiba nnyo ku bail as a right. It is so secondary nnyo.
however bairo lwaki bairo bajenshirayininga mu mateeka ge Uganda kunyweza kiri presumption of innocence and then interest of justice nti tewaliwo nsonga lwaki Namutebi abeera mu kkomera emyezi 3 nga tukyanoonyereza mu kiseera ekyo nga mukyanoonyereza kitegeeza fayiro eri incomplete. Let's be fair. Ekitegeeza tali guilty. Era wobeera nga mu kooti tolwananga okwewozaako nti bannange tegunsinga mulimu gwa prosecutor. Under criminal, the burden of proof lies on the prosecutor. Bwe kakasensi nti nze yaguzizza mu miliyoni 5 abali mu Uganda. Kakasensi mu bantu bonna nti nze yakutta omwana we. Nze nzulu. Nze nakanya kimu nze tegunsinga. Okitegeera. Kakati where is it abused by prosecutors? Ewokubiri. Prosecutors asobola okuteeka kakabeera. Ka pressure lwe Luganda olutuufu fe tukayita mukabeera eno gye tuwangaalira n'akunyigiriza n'ojja n'ogisaba nagamba nedda tukyetegereza n'agaana kati mu kunyigiriza kakabeera ebiseera ebisinga abakupushinga to guilty otuuka kasuku n'oba n'obuza kasango kano kenkoze kabbanga ki kati obuziza Namutebi ne ngamba olaba ekibonerezo mu penal code egamba emyaka eja oba gumu kitundu naye ngeri gye weekutemba yinza okuwa emyezi 8 n'oŋŋamba Namutebi n'akamala mukomera ebbanga ki nti myezi 2 Namutebi ndi guilty nve wano kansaba omulamuzi ebiri bagikonsideringa gye mumazeeyo wansi b'emyezi 3 nkole lumu mwezi gwange gumu okusinga okitegeera naye nga prosecutor singa takutaddeeko kabeera tewandikiriza ndi kukola ki kukusinga aba aja abuse nze naye kakati gwe accused when do you abuse bail wano wammanga ekisookera ddala basobola okuwa bail flight risk people abantu abasinga naddala abo ba prominent people bemulaba abo abantu balina passport says neza nga tutambula nabo mu Uganda omuntu omusanga alina passport eye Kenya oba eye Rwanda n'eye Uganda because dual citizenship tebagigaana okitegeera kakati gwe asobola okuleeta eno passport n'afulumira ku ndala kakati mulinga abwaliwo abankakasa nti lukira abasajja oba omujjukira gwe bakuba emigo kataba mutte nti yatambula mpaka eyuke okitegeera so kooti etula ne balance nga negamba omuntu ono what is the possibility nti alina citizenship walala nti asobola passport kyayinza oyitawo bayitamu bangi oli agamba kanfulume Uganda no nga nkozesa basi ntuke Kenya ngende ku passport airport nteke mu extra Ntebe. Kati kooti zaabwe ya ifa ya mwawe kati gwembanga nzelele mani Namutebi waabwe ebyo musolo bibagamba kyo mugamba kooti bo babeera olabo bakimanyi then absconding accused persons abasinga atuuka nga tadduse bweru wa ggwanga naye n'adojinga okujja omusango ne gubeeraawo ne gulaginga nakutambula tegukutuka okitegeera kati gwe bamugamba ddanga 15 taddanga 15 adda mwezi guddako nga 10 nannyonnyola nali mulwadde bantema kati kooti ne mugamba ate twadijaaninga biki okitegeera kuba accused person bagezi ate ababawa amagezi abasinga babawa amagezi amasiru kuboli kati ebyo nabyo ne bibeerawo when does court abuse bail court esobola okuteekako sente ne bagamba ku bisaanyizo oba bye tusuubira considerations zetuba tugenda okuweerako bail kasuku leta miliyoni 7 ziteeke ku account kasuku n'otuula bwoti no tugezese mutyaba n'asiriikirira bwati nga alina okutundirako Semakula mukiibi okitegeera okuŋŋaanya miliyoni 2 naye nga bazimusabye kati famire eddayo nemugamba mutyaba naawe obiraba guma beerayo emyaka 4 nazo girimu kyero ojja kufuluma oli mu 32 kituuka mu misango nga it is so real kwa kasuku otula ne client bwoti nomugamba let's have an honest conversation kati for once famire yo akakwakulizo bataddewo zino okiwulidde maama we namugamba mwana wange ebijja ze sibikwatako tugenda bitunda okitegeera kati olabye kooti we abusing the process ebimu waliwo omusango ojjajja w'amawulire bamuyita Andrew Mwenda yali mu musango n'omwami bamuyita Onyango Charles
mu mwaka gwa 2005 kooti nemusalira nti eta bailo fee milioni 2 Andrew Mwenda nagamba olabika tuntegeera bulungi yapiru dinagamba nze milioni 2 sizirina kukana akasango sina jengenda zijja it is a case ne bamuleka ne bamugamba uyaza appealing ne bamugamba lete emitwalo aga 2 from milioni 2 tu mitwalo ameka 2 naye singa teyakola appeal kitegeza bali bagenda munyigiriza bamusibe kati wano ng'akola apiiru yali yakyali munda okay. naye yali very expeditious bajjanguyawo obeera ne lawyer hands on abanguya era omugambirawo nti ekyo kigaanye tugende ku party 2 party 2 etandika kati but do lawyers offer these options yes, to their clients olaba nze as an advocate mba ne duty edge to give you solid advice taking it is upon you okimanyi nti mulimu omuntu gwogenda naye n'omugamba bagenda kusomera rights zo ziri 3 plead waba kugamba oina a right to plead guilty a right not to say anything okitegeera oba to plead innocent kila nti n'atuukayo nga mwakkanyiza ekigambo kimu am not guilty n'atuukayo n'asiriikira n'agamba ekitibwa omulamuzi kale wadde amagezi ga kanso yagampadde naye nze ndaba ebintu bino gye biraga beefula abategera atandika bwatyo ndaba ebintu bino gye biraga ekibonerezo kiyimiridde kitya gwomanya kawedde naye nga wamubulidde ekyokola nti eno stage gye tuliko tutambula tuti jjukira waddayo waliyo ba citizen prisoners beefula abayita mu buli kimu nga mugamba gwe kukkirize oyo looyo akusumbuwa. This is how cases are lost. Okitegeera. So there is that. Koti nekutekako sente nyingi nnyo tozisobola n'otuuka n'ogamba by the way nfaaki nakola akantu katono nnyo. Kakati mu constitutional bail guidelines era mwe tukyali mulimu kye bayita vulnerable people. Vulnerable people be bantu nga tubatunuulira nga bo kooti bwe bajja mu maaso gaayo eba consideringa speed okugeza abakadde advanced age ya Uganda I think etandika ku myaka nga 75 nti omuntu bamuleetaawo n'essuubi ne likuggwamu ng'omutunuulira onagenda n'ogamba kati ono baloopye waaki tasaana kulinnya madaala ga baasi kugenda always court fines ebiseera ebisinga kooti ebeeyimirira n'obeeyimirirayo yennyini nega agende abaana abato ba juvenile abo osanga juvenile nno nga juvenile bya ddala nga yakoze ekintu ne mwekanga kakati abalala grave illness ng'omuntu mulwadde ekisusse however kati ogenda kuzizayo wali ku kya Muhammad Sejirinya what amounts to grave illness mu mateeka grave illness mu mateeka ge Uganda bwe bulwadde bwokka waliwo eddwaliro lya prison bakita Maction Bay nga tesobola bujjanjaba stay with me bw'okubanga oli mulwadde ng'okankana it is not grave bw'okujja ng'olemera it is not grave yo katemba golaba mu kooti olina jjanga agira bwati it is not grave illness. So can we assume that the reason why Sejirinya was not granted bail he didn't have a grave illness? Kakati ongojemu element either political aspiration public safety because he had health complications okimanyi mulimu abantu nga balwadde nnyo naye nga tebalina medical documents. Yes. Kakati how does court prove nti oli mulwadde nnyo because nga bailo tebanaba jikuwa kasuku we look at your character. Me and you nze ndi musiraamu Sejirinya family y'ensonyiwe kino kirumamu we look at his character. Ebadde mawulire bino byenjogera abamu bigenda baluma n'obanyiza naye ge mazima. Sejirinya ye muntu abadde yetika TV ngadduka alinga bajaji okitegeera kakati is the same person gwe mutugamba nti mulwadde. Politicians are the best conmen. Era bagamba if you look around ngoliranye politician and you are not aware who he is fooling, he is always fooling you. Okitegeera kakati koti yebuza is this guy fooling us? Ne bababuuza mulete documents ezikakasa ezisembayo nti oli ntono mulwadde nga tebalina medical history. Kimanyi mulimu abantu amala omwaka nga tagendako mu ddwaliro kati nga wotandikira okakasa kooti nti ensigo zimuluma naye zo tebasobola zikebereraawo kooti negamba nti mumutwale mu ddwaliro bamukebere tufune obujulizi because
Namutebi. Today Today you can be so well, Today you can be so well. True. And in a flash, you get kidney failure. Oba tekisobola kubeerawo instant. Who alleges must prove. Kasukubwe ngamba nti omutwe gunnuma nze alina okukakasa nti omutwe gukola ki? Gunnuma. I have alleged abantu bangi bajja mu kooti. Oli wagamba ebisa bimuluma. Watatandika kusindika biba bimuluma. Okitegeera mu Luganda kye bagamba guluma yaguza. If you allege something mu court era nze omuntu mugamba nga ajja ne kadi y'obulwadde nkugambirawo ti Kasuku ekituufu oli mulwadde nkiraba naye Kasuku olinayo ku documents niwe ziba za myaka ebiri emabega ngatireko sitole nti obulwadde bukomyewo because okitegeera it's not out of the blue court yetula neeweyinga bino ebiwandiiko omulamuzi adda mu kyembazze n'abikula fayiro n'agamba kituufu mungambye mulwadde naye nga tekuliko yadde akalaga kiki ekimuluma kyova nsose kugamba the vulnerable people nti yajja omulabirawo koti emutunulako negamba mukadde obukadde babulaba mwana muto mumulaba okitegeera ne tutunuulira karakita y'omuntu Kasuku there are people whose character is so wanting okitegeera ng'omuntu omutunako nogamba oh my god ono alina okudduka tajja kudda mu kooti tajja kukomawo wano era nga ye akubala bubazi n'agamba kati nze Uganda nfiirwaki mbeere mu bino n'ayitamu olaba oli amanya bumanya nti bali mu kunkolako investigation ku kino ne kino kugenda kunteeba n'atandika obbitunda naye legal rebel anadda ajja kudda that is the fact he is going to come back and I did have a conversation with him. He's going to come back. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge biziremu oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Away from that short break mbadde kubuuza nti Semakadde anadda nalaba amusayira emyaka ebiri. Yes, Semakadde is going to come back in the country. Semakadde from his statement he said that bagenda omusalira ng'ayina travels z'alina okukola nga ensi nga olaba nti Kenya ina Kenyan lobba baloya mwe beegattira nga olaba Uganda Law Society, Kenya Uganda Law Society kati he was caught in between those movements okitegeera kati nagamba yasuubira bigenda kugwa within a duration of 7 months and within that ajja kuba akola ki akomawo muki mu ggwanga ali ku official duties as the president Uganda Law Society ko bagenda omusajja teyali mu ggwanga so he's going to come back and he has to come back and make that bold statement. However, to all the lawyers out there, I am making this appeal to you. This is not a Semakadde Isaac fight. This is a legal profession fight. Kasuku, we are heading to a stage where lawyers or the legal profession is going to become a laughing stock at some point. Ask me how. If we are saying we lawyers, we are the best at advocating for other people's rights. If we cannot advocate for our own rights, then there is a problem. If Isaac Semakadde is kind of put in a place, uncomfortable position, President wamwe. Oshigera, fene tutareactinga, netusala netuchuzinga, kasanze nkola. Let me be quiet, let me go on my business as usual. That is a big threat. Bigger than anything. Because chigena kutuka. Because right now all lawyers are aware. There is a big gap between the judiciary and the lawyers. Waliwo silent battle. Nga olaba nti Semakadde agenda ku lukiiko lw'abalamuzi bwe baali bakuŋŋaanye ne bamugaana okwogera. Naye nga Semakadde azze okwogera yateekebwamu obwesigwa balooya bonna. There is a silent battle ey'amaanyi. Lawyers are aware. Now, essaawa zino tulina issue neki ne DPP. DPP tetulina buzibu na
Owekitiibwa Justice Jane Francis Abodo. We don't have a problem with her. We now have a serious problem with the office of the DPP. Zino office oziraba, it is only and only them wetukolera emirimu gyaffe. When we don't have a good relationship with them, clients bebagenda okusafaringa. Omanyi kiringo omukazi ateewa kitiibwa bitundu byo byekyama bye bibonaabona. Okitegeera? So kakati we are trying our level best nga tukozesa embeera zonna abakulu mu legal profession. They need to come out to balance because we are still abana abasinga legal profession, we are at that point nti abasinga bato. Some of us are excited. The Namutebis, we need mentoring and guidance. The Namutebi, this is how you go about it. Okitegeera? Kati eyo gap weeri. Kubosanga omwana omuto ngali aina ya practicing emyaka 3 naye nga amagezi gamugamba asinga owekitiibwa Sempeewo. Ngira ye wayogera bwati alabanga Elias Lukwago talina kyangamba. Okitegeera? There is that imbalance. Okitegeera? Kati twetaaga mentorship. We are at a point where we are feeling these positions. Because the day is going to come, amongst us there will be another Jane Francis Abodo. Amongst us wagenda kubawo another Kiryowa Kiwanuka. Olaba emirimu gino gyonna gyonna girimu balooya. If we are not balancing this is not too big for the big dogs within the legal profession to come on board. And mukadde waffe Chief Justice kati wano walina otulerera. netwamulabako no nga ali ne president wa Uganda Law Society. Okitegeera naye aterayo omu ne tumulabako ng'amugoba. Kugundi okwogera. Okitegeera there is meeting olaba omuntu wenkumitinga wano nga tuli okay nga yetufuluma wali tetuli okay then tetuli okay. Yeah, there is a big problem there. Okitegeera wali yali amwaniriza nga president naye ate kati okukola emirimu gye nga tamukkiriza. Because we cannot afford okubeera ne president ya office ya president Uganda Law Society ngeri vacant. Ngeri empty omukulu nga bamusibye. Mulabi n'ebintu kizibu nnyo okunyiga balooya. Bigenda nyiga bali baba na mwana yingi. These people who need our services. They're the ones who are going to suffer. Anyway, eyo tujja kukomawo. Now, are there cases that are bailable and others that are not? Now, I would put it, in my opinion, most of the cases are bailable. Because mulimu nezolabanga capital offenses, but someone is granted bail. For example, rape. Just of recently, Haji Mwinzira. Okitegeera, he was given bail. Okitegeera. Mulimu kato rustling, naye nga it's a bailable offense. Egisinga giri. Naye it goes back. Kuziri condition, do you certify them? Conditions koti zegaba ziri nnya eziri standard tuwe tumala ozitunulamu kati nga tuleeta ebirala esooka tutunulira a fixed place of abort gyobeera kati abantu abasinga they have issues with that oli agamba gwongambye a fixed place of abort within the jurisdiction of this court okitegeera singa mba n'abakazi bana ndi musiraamu tonfuukidde ekizibwawo kati koti yo nekugamba mu kiseera ekyo ng'owoza omusango guno beera mwaga amaka gali mweno jurisdiction. Ekyokubiri tutunuulira sureties be bakweyimiridde. Sureties ebiseera ebisinga abantu bamakinga mistakes with choosing sureties. The best sureties are the people within your custody. Okugeza ab'okumulimu gwo abakwinako obuvunaanyizibwa nga mukaddewo mukyalawo okitegeera kakati abantu atuula bw'ati n'atunula mu banne n'agamba muti abamperekeraako roni mperekeraako ne batuuka n'omulamuzi n'anyeenya omutwe ntize bano sina gwembawo nga kyalaba naye takitegeera nga takkiriza okitegeera tutunuulira omuntu nti karakita ye ereetya bw'oyimirira oba oyimiridde oli w'amazima kyova olaba kizibu omuntu ogenda ne shuriti nga faaza ne bakutta kwa bbeiro kizibu ngoze ne seeka nti seeka gugwazze wano kweyimirira nekyangu nnyo ogenda ne munnabyabufuzi ne bakumma bbeiro because their character is lacking much as they are in ekifo ekinene nefe fena tukkirize mulimu ababaka ba parliament nga ne mu lukiiko lw'ekika teyandize character this is the honest truth kubanze ongamba nina Mutebi mpaayo basatu
tubakoleko evaluation gwe mwennyini ogamba omusanga abba ayina endagaano nnya ku kintu kyekimu naye nga mubaka wa parliament ayina amabanja defaulti nze tasasula mabanja era mu nsi ezengunjufu UK you can't pass you can't bakufiirako naye ffe wano e Uganda kasita oba oyina embavu ne miliyoni 3 okwesimbawo ng'ojja ekyokusatu tutunuulira area committee chairman ebbaluwa eyo era ntera ogamba abantu funaye akadde ogende ewa chairman wo ku kyalo omuweeyo ebiri mwogeremu genda we introducing tekina kyekikuggwako once in a while yes nti ogenda omwetaaga kubanze ninako omulamuzi gwe mmanyi nerinya kandyogere wekitiibwa Musa Sekana nga muli mu kooti agamba kira kakuba kweye namba ya chairman twogereko naye nga muli mu kooti twogereko naye kakati wo kakasiza nti nemboga egaga agikubenga enamba mwataddeko ya mutyaba kwa mulimu abajingirira ebyo ebintu nagenda kunasa ne bakondako sitampu it goes up to that level nti omulamuzi atula n'atunuulira olupapulo olwo n'akola search gy'otasubira nti eyo gyakoze kubanze ninako gwe mmanyi ng'akuba bukubi n'amubuuza hered paper yammwe eriko ki kati kuba kati bakugamba chairman ateekako n'endaga muntu ye sitampu katujjukira abantu bazikola it goes up to that level kyobola ngamba abantu funayo obudde ogenda oyogereko ne chairman naye omwaye munange ndimutuuze muno mbeera wano biki nina mu famire mugambadde ndeeseyo kulundeese empaabi it is a formality naye it's worth it kuba abantu bangi beiro yabalema okujjayo bwekyo kwanze mbanyiko chairman mukadde omutukawo n'akubuuza obadde onjagaza ki lwaki onnoonyezza kati ng'ate tasaaga ne munyiiga n'asitukawo mu kanzu ye ng'alinga asaaga n'akwata piki n'agenda nabagamba nze sibirimu okubalaga nti tabirimu n'awandiika ebbaluwa egenda ku kooti nti nze simumanyi bazzeeko wano naye gwe gwasoose omulaba n'olwekyo sobola kulimba kooti togenze mukomera kuwangaalirayo oba ogenze kakati ebyo ntera bigamba abantu wabeerewo rapo omuntu w'omutandikira then tutunuulira gravity of the offense obunene obuzito bw'omusango osobola okuba nga wakoze rape nga gwe musango kisoboka okuba nga Peter avunaanibwa rape ne Haji Mwinzira nga avunaanibwa rape nene tuta Haji Mwinzira Peter ne tutamuta naye nga bona bakoze omusango gwe gumu Haji Mwinzira mu rape ye oba nga balejinga nti yakwata okitegeera nga temuli mu violence naye nga Peter yakuba Peter nga alina siriimu olaba gugenda gukula tuli ku kyekimu naye gugenzemu kati bayita ebisoko n'ebinnono levels era kyebalike bagamba aggravated rape kyeyongerako aggravated defilement kigendamu ebinyusi kiringa nze kati oli mutyaba bwakwata it doesn't make sense naye ticha bwakwata okitegeera nti omwana ono ali mu custody yo you are supposed to protect not to use naye ate gwe okitegeera oli kuyo okozesa so ebyo byonna tubitunuulira obuzito bw'omusango omusango omanyi bagamba enziza y'omusango ekyusa ennamula n'omuwozi omulungi akyusa mu mateeka ebimu ku bintu nga njagala abantu bebeere keen ku byo a good lawyer is not one who knows the law tiamanya amateeka gonna alisengeka no a good lawyer is one who knows where to find the law and who has a good rapport with the judge okitegeera kikulu nnyo n'otegeera because kati nze nina ebintu nga kasuku ne bwonkubira sibituulamu nze sisobola kugenda mu divorce y'abantu balina myaka 5 plus nitumaze mu bufumbo emyaka 5 nze sinaweza na myaka 3 mu nsi muno mbunzi gye mbaawukanye okitegeera okubika ensa zaabwe nkikwasa omulala okitegeera that is my own principle nti ensa z'omuntu kikulu gyendi kakati nga tonnalonda lawyer first understand your lawyer mulimu kati abakati okugeza mulimu lawyer nga mwenna mukimanyi biri mu mawulire ayina embiralaze embiranye n'omulamuzi gundi ate gwokozeseza omusango gye guli noddayo
Oshigera oyina okusoka n'oweyinga n'ogamba character yange n'eyono eri etya. But most lawyers will not tell you wakati batwafuka kintu ganchimize. Mulimu olingo bwavu bukuluma munu walai robera nga toyina mu ya deji. Olina janga azunga n'ogamba nawoza. Tunatandikirawo. So wetuddayo ku bail omuntu kati omuntu oli alina omuntu yene ngali mukomera anonyamu element etya nfuna nti omuntu wange. One, tula ne lawyer understanding facts zo to a point in tazo owninga. Two, wemuberanga ne baloya mu basayingi sendagano non disclosure. Ola bino yagamba duty of confidentiality. Baloya babasimatuka n'ebigambo. Nebuli wogamba omuntu tuwandike non disclosure agreement oli lawyer wange ngenda kweyabiza. Ekitufu namukutte. Kati gozango kimanyi namukoze eki. Namukutte. Kubanga buli wombulira ekitufu mmanya tuli ku diguli ki. Olaba omuntu omusango tusobola kubanga tuli kugwa theft bubbi. Naye kasaba gamba nti wabadde n'akambe guba gukyukiddewo they and then guba gufuuse robbery. Okitegeera kakati buli woolekayo beat era we tubeeramu ebyo ebintu tutuula ne ugamba ntunuulira mbulira amazima ogenda kunnejjusa olunaku lumu bwe kino ky'oba omanyi ogenda kunsasula ogenda mu kkomera ekisinga okwewuunyisa onsasula ne woba oli mu kkomera. Nze my legal fees are fees and my duty is to represent you fair and square. Kati ebiseera ebisinga awe wali ekinyusi. Naye abaana kati olwaliro nsaba ku baganda bange abavubuka abali mu age bracket yange n'abagisukkako akatono bw'oba oli ku misdemeanor buno obusango obutono toti ekisookera ddala ne woba toyina lawyer be smart. Yambala bulungi. Beera labika bulungi yogera bulungi bamukakkamu bamwetoowaze. Oshegera and sometimes no, you can tell everything but not telling every truth. Yogera buli kimu naye toyogera mazima gonna. Werekera yakako. Buli muntu obayo nekyo werekerayo obanga toyina lawyer because kiriere kyemugamba nti only wotulina bail constitutional guidelines egamba nti omuntu only mu misango nga capital ogutwala ekibonerezo ky'obulamu oba okufa. It is a must oyina okubeera ne representative. Bw'oba tosobola ku affordinga gwe kumusasula government egenda kukuwa. Naye mbabuulireko nze kasuku kino nkyogera lumye. Nze ebyo ebintu by'okugamba nti bannyambe nabikooyi. Ebyo ebintu by'obwerere omaliriza bikututteko kingi nnyo. Olaba abantu abasinga okukaba mu Uganda muna amataka bagabba. Yayita lawyer n'amugamba nkusalirako. Olukimalayo ng'agamba sooka osaleko 5 ku 10. Okifuna? Abiwozanga bw'ayagala kubolode yatwalako dda. Kiringa n'abasaveya gwekase ebyo ebintu era nze kati nkira nti wange mutera nnyo okugamba openly wandisoose n'oba ne ssente. Kuba buli woyingira ebyo ebintu nyamba naawe olaba oba at the mercy of the other person. Akuyamba buyamba. And people don't know era wotunulira cases ezintu ebisinga abantu nga balina questions muzo mwalimu ebyo ebintu by'abanyamba. Pro bono mulungi naye mukole ng'osembyeyo. Weba birimu obulamu bwo never joke with it. Okimanyi mulimu abaana be bakwata mu by'okusaaga 2-5 mu kwekalakasa kwa Besigye nga bakyali mu makomera. Fair and square. Bali mu myaka emeka. Plus. Ebyo ebintu nze mbabuulira amazima mulimu abagenda okugamba kanso oli mubi nnyo naye si balimbi. Era nze nnyumirwa nnyo omuntu n'ankubira nangana mutebi njagala kumpa amagezi nine 10 nenga kuwera ku simu. Okitegeera ebyo ebintu ebyo byanyamba kiringa ebyo ebintu tugenda mu ddwaliro byabwerere biseera bisinga mu abafuna eddagala eri expired. Okay, me as a person I have bias on those things because omuntu agenda kutunya agambe gwe wampeerera. Okitegeera nga tekikola sense. Yes, humanity will come but man, I did law to give it as a service. Kino kyenkola wano this is a service I'm not paid. Yes. But at the end of it has to make business sense. Okitegeera. N'omuzungu agamba free things are never free. And abantu balwawo kategeera. Kizibu. Ola abantu abagenda mu ndagaano oli ayina lawyer gwe toyina.
bigwa muyina okujja mu kooti gwe weebuuze lwaki oli azze ne looya bigwa ne wekitwala emyaka mujja n'endagaano ng'oli yalina looya nga gwe toyina buli webabeerako omuntu ng'oli alina looya nga gwe toyina kanya nange tosobola basinga newaba kuwanda kubeera simaani kuba oli aba amaze okulaga I have come to protect myself. So omuntu yenna ng'olina omuntu wo ng'ali kweno fayiro zoonoonekera ku poliisi kasuku omuntu atuuka ku poliisi n'ayogera ebintu nga ne bateekako additional statement fayiro nfu abantu bagenda ku poliisi mu kifo ky'okugamba nti you people makyazi katono okimanyi nti kati mulimu abantu bebamaviza nga bakedde mu system nga alina criminal record ewe bayimira ne babakuba obufaananyi bo balowooza kaba kafaananyi criminal system wetu wekapchalingira nekifaananyi kyo fayiro neweetaggwa neweekolotya mu system oba okoze eki kakati ngutandiko mulimu ensi nga kasabalabako nti wazza omusango newegubanga omukisa gugufaanana gutya webikoma kati nina bentera okugamba nti fayiro neweeba ekomye kakasa nti egaddwawo never leave it hanging ejja kudde kuba emyaka aga kakati wotuuka oyina omusibe oyina omuntu yenna one mu misdimina we buno obusango obutono bakuyimiriza mu maaso g'omulamuzi aido andison obwo mwaboogera silanda biki bwe bitu obwo please hold yourself together bakutte n'ebintu byobadde kuobwino tuuka wansi wali ku court ku KCCA be humble potekawo mbeera don't overcall people oshegera soko owuninge kino ekintu awo wennyini ku court saba prison guard kwababeera waawo mugambe nsaba wababa wali wano looya asobola okunyamba nfunirayo looya osobola n'okubanga woli ng'omulengera proceedinga wali nomugamba counsel I give you instructions they and then instruction bazigabirawo zimuwenga n'omulamuzi awulira omale mu ddebbali omugambe counsel soko nzije wano ndikana akantu bwe kati ne bwe kati namwe 10 oba mama asobola wayalinga abiri mwewale pro bono ebyobwerere ebyo bintu byantaasa nnyamba simanyi ne mujjanga mwoli akaaba wembabalira gye bikomezza abantu kakati teriiyo beyiro nzibu mu mateeka nga beyiro pending appeal beyiro pending appeal ejje etya kwe kubanga obadde mu kooti ne bagukusingisa naye n'ofuna ekirowoozo n'ogamba ngenda kukola ki appeal you only apply for bail after putting a notice of appeal ku kooti lwaki nzibu era nkisimbako eddusu lyange nzibu kubanga eri presumption of innocence eba evuddewo jjukira baba bamaze okukonvictingako kooti esoose gukusalidde thank you kakati kooti eno ey'okubiri oba ejuliddwamu to overturn that decision jjukira we tugenda ku appeal you don't appeal ntegunsinga ebiseera ebisinga ku appeal grounds za appeal ziringezi ebiseera ebisinga osobola ogamba the land judge erred in this oba yampadde ekibonerezo kinene nnyo erred in sentence ekibonerezo kye yampadde n'omusango gwe nnakoze tebikwatagana oba n'ogamba the land judge erred in evaluating evidence on file nti teyatunulidde bujulizi buki temulimu wogamba nti awo tegunsinga yengwenkoledde apiiro okifuna so ebiseera ebisinga woba olwana beyiro girwane wano nga wakayingira ku apiiro nzibu yakujjayo kyova olaba Aaron Kiiza etandise okukaluba era tunagenda ogivaamu ng'emyezi 9 giweddeko naye nga trust me the best brains be bakirimu it is that hard because mu bino ebintu ne court we yali etuula eno disciplinary committee y'amagye ne Supreme Court yatula negamba abawereddwa ebibonerezo mugenda bikola ki bisavinga kitegeeza mu mateeka Supreme Court eba enywezezza ekiragiro kyaki military committee oshegera kakati mwemugamba nti mwagala kukola appeal you are appealing on the decision nti oba musobola okugamba nti banu bachairman ba disciplinary committee mu kutuula ne bayisa ekibonerezo ky'emyezi 9 ne mu mateeka gaabwe nga baba amagye tekiriimu kwa otunulira regulation zaabwe ezibafuga nga bagaba ekibonerezo kya contempt of court tebatuuka ku myezi 9 kati ono yali anyiize bunyiizi
naye wewe kalubire ewalala nti mwalimu act of violence bwamulabawo nga kansa atabuseemu kakati okitegeera obwo bwemulabanga obutono obwo when you go back kati folanze nsobola okubeera ku mawulire nenkayana naye bwenzira ewakawo nasoba mind ntuuka negambe byo nabadde kale nabadde njagala ku audience naye kino nekino kanso kyeyakoze nekino tugenda kulwayo okitegeera si justifying ekituufu nange ndi mukwadvocate ngera nsaba kanso Aaron Kiiza ateebwe naye bw'otunuulira ezo factors zenkuwadde omwenda yandigukola fe yandigukola agenda gukola agumalayo ye mwennyini ajja ataawuza apiirula nemujja okumanya ku mateeka nti gayina katemba kati ataawo abeera akyalina kyawo ajja kwagala okusettinga president kuba ajja kujja ng'ayagala okimenyawo nti bansiba mu bukyamu ate nga Aaron Kiiza gwe mmanyi ekyalina okikakasensi alla nakintumutwalira emyaka egi alina okukakasa abantu nti kituufu bansiba naye bansiba mu bukyamu kakati tugenda mu ntandikwa y'enkomerero tugenda ku bail money ze bayita security abantu abasinga kakasa we mbadde munindidde basebo ne bannyabo mwenna nze Kasuku nina kiraya nti yawaayo ssente za bail miliyoni 3 ne bamuta omusango ne gudismissingibwa ne negayirira omusajja tukime ssente miliyoni 3 nangamba nkulayirira nze nga biri mu kooti sidda nziba wadde bazikolemu ekirala ssente zo zannuma ngoyinza okulowooza nze yazikola naye waliwo yazijjayo juzi eyekubira endolo right kati kino kankibabuulire bannayuganda mwenna ssente z'owaayo kagibe emitwalo 3 ziba musingo singa oba tolipootinze kuzeezikunoonya waliwo bagamba tukutadde beiro bagikuwadde ne bagamba tuteekako endasi ya miliyoni 10 miliyoni bweziti era ogenda okukyegeneza be basaba miliyoni 2 miliyoni 10 passport esigalayo okitegeera nti bamubala nti ono alina obusobozi high risk tujja kwetaaga okumunoonya nga tumunoonyeza ssente zino okitegeera tezibaawo nti oba balamuzi bazikozesa ezo ssente zibeerayo by the way kakati gwe omala ng'okuwaayo ssente ezo and then to we oli ku musango gwakubba nti ne bagamba leeta omutango gwa miliyoni 10 toguwaayo apirit Andrew Mwenda center president bamusaba miliyoni 2 yamaliza sude emitwalo 2 okitegeera womaliza process ewedde omusango either guweddewo babiki byonna how do you move okusaba akasente ko 1 dayo gye waziwa gende wa court clerk munnyonnyole court clerk agenda kunoonya fayiro yo agitwalewo omulamuzi bagitunulemu bakakase nti omusango gukoze eki kuba gwako report bwe bamala bagiweereze ewa kashiya okitegeera buli kooti yonna eriko kashiya mwenna mukimanyi kashiya oyo agenda kukwata fayiro bakutuma nti leeta receipt kubenga asasulira mu banka leeta court bondi yo gye baakuwa byonna oba nabyo wabitwala ewa kashiya abinootinga nti mbirisiivinze n'abisitampinga n'abigatta ku fayiro ne babiteeka mu baasa ne babiwa process server n'abitwala ewa secretary judiciary oyira gye biraga secretary judiciary n'abikwata n'abisindika mu audit committee okukakasa sente ze wakola ki na buli kimu ojja kuŋŋamba baba tebazimanyi tebasobola fayiro ziba nnyingi ono committee wemalo verifyinga nti kituufu yawa miliyoni 3 esayininga ne bagamba secretary release the what process eba as simple as that bisobola okukolebwa mu nnaku ezi n'obutaggwa lwaki nkuwa ennaku ezo kuba osobola otuuka mu office nga alina files nnyingi omanyi I need to be fair to these people bwomali ebyo byonna woba obikoze bagenda kuwa akasente tekabaako yadde omusolo nga bwe wakateekayo bwe bakakuddiza kakati you people abantu abasinga balina phobia ku makomera ne kooti ne balooya oli agamba nze bagaggawale kennabamala kennabeeyambula si banja kiringa ssente abasibe ze bakolera mu kkomera okimanyi okimanyi nze nga professional wengenda mukomera nga ndi musawo buli mulimu gwenkola babalina okumusasula nusu 5 bano bamwana yinki banja sankuba nnima baba wa nusu 2
osanga omuntu nga mazeeyo emyaka 2 ngezo sente bwozigatta basobola okuba nga supporting family ye ne few of them gwe batta n'agamba mbadde nkola kino n'afollowinga abe atuka n'agamba Katonda ke wanyambudde ekkomera kantandike bupya naye nga lwaki bakiteekawo eyo system nti omuntu afune waatandikira ng'afuluma. So all in all, bail tujektanire. It is always pertinent of no omuntu amanyo jagiwinga biringa ebyangu. Naye nga yakukubye kukuba. Ate abantu abasinga bantu bangi nga bail emuleme ne bajjayo guli omusango. Ne client oba accused ya losing moral. Kiringa kubye ettaka ebiseera ebisinga nze ndabye ba clients bangi temporary injunction weruma ku ttaka. Aluzinga moral. Nengo nsobola kunnyonnyola nenkukakasa nti eno temporary injunction baganye kubeera ku ttaka ownership of ettaka tugende tuliwozi kuba bino biba ebyo mbiwumuuza nenga nga tuli agiwinga ki fraud jangu naye abasinga gamba kooti erabika yalidde biki obitegera batandika ebyo ebibozi by'okumpi ebyo niye mwennyini neyemalamu amaanyi kati oliwo mwe mugenda mu beiro emusinze natango tumiranga kanso atategererako ddala kanso mubbi kanso yalidde nenga nze kati labayo sekasuku ngenda kugamba leta y'ekyalo batuke ku kyalo kyo kyeyamaanyi akwegaana kati nze nkwe kyeyamaanyi wewaffe mu mateeka sikirizibwa kweyimirira bakugambe kasuku leeta abakweyimirira ojje ne Shalom oba n'omukozi wa TVM tuba tunulye tubagambe mukulike eyo. Anyway, discussion nerebadde ku bail tuleseemu njagala ebintu obirabe ng'obitegeera sobale waliwo abasalamu obuntu ojja kwagala osalemu bwe boogeredde ku ssejjirinya gw'oyagala otambulizaawo layikisizo ojja funa obuzibu bwa bwereere. Sala ekintu nga tokijja mu context yaakyo. So twogedde ku bail, twogedde ne kuba free lawyers. That free things are never free. So tuliwo wano gye kigwera byonna olina okubaako na social capital ewera era si alina okuba nga akumanyi so gwe bw'ogiraba otiyitayitakawo ku kyalo buza ku erosi abeere nga akumanyi nti awo muyaya abeera awo. Olaba abaana abasinga bebakwata mu hidden disorder bamusanze akubaludde akola ebitasaana naye bagenda kwerosa okubuuza wallahi beba beegaana bebaana boosanga nga bamugase ku fayiro nze ninako omuntu omu fayiro emu ng'omwana yandayire nangamba kanso ndayira nga ntya Katonda bansanga ku dduuka nga ntunda bikadde naye ng'ali ku fayiro ya bijambiya. Chairman nagamba okumanya simumanya nkalaba katambula n'ejjambiya nakati gyali bamutereka bebo bajja nanyumya story naye ngeno patta gikuwadde. Sometimes it's not the weakness of a lawyer, it is so rare kasuku zempoza facts zo sibaayo ate gwe kyolowooza nti ekyo kigenda kuswaza togenda kingamba kye kikusuulayo omusango gwa repu nga gulimu sirimu gulimu omuzadde okuleka nga lawyer tali serious ne proving a penetration kuba kankubire witness mwogo musanga abogu gwe balya era olabe gye givaayo bwe gityo gibaamu politics kadi ne zitambula n'oziraba n'ogamba okay lwakuba mulimu n'abantu n'akivuga bubi from the word go nze nga we nina on a record kesi ya Haji Mwinzira nagambirawo abantu it is dead. Nembanga mulimu even a simple drop of truthfulness bakivuga bubi from the word go. Kasaba minister baavaayo awo firimu we yava kale tetujja kusukawo wano olunaku lwa leero. Until next time, mubeere bulungi. Bye-bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasula ewange akyala abo boolaba babbi
abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo ekitibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange